njagala tuyige okuva mu kitabo kya Matayo essula 11 akanyiya ka 28. Katusome tulabe kyegamba. Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ensi eno gye tulimu si nsi nnyangu n'akatono. Era Dawudi agamba mu Zabbuli ya 5:1 nti twazaalibwa mu bubi bwereere. Eno ensi ejjudde obubi obuyitiridde obutagambika. Naye twebaza Katonda kubanga yatubeereddewo. Era Katonda ono akubeererawo okuva omwoyo gwe bwe guyingira mu lubuto lwa maama wo, n'akukuuma emyezi 9 paka lw'ozaalibwa nga waali, n'atandika naye omulimu omulungi ogw'okukulabirira ng'omuzadde bw'akulabirira. Bayibuli eyogera mu Yeremiya essula 1 akanyira kookuna agamba nti nakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo, nga tonnaba kutondebwa nze nakumanya. Kale no Katonda akumanya. Bwonna wonna w'oli Katonda akumanye. Era Katonda ono amanya by'onooyitamu embeera zonna paka ku nkomerero y'obulamu bwo. Y'ensonga lwaki yatusindikira Yesu olw'okuba ye yawangula ensi eno n'aba nga atubeererawo, wadde nga tulekeddwawo, n'aba nga yasigala abeerawo. Abazadde bano batuuka ekiseera ne batuta, n'akulaba ng'okuze n'agamba nti kati naawe tandika obulamu, naawe tandika okulafuubana. Naye Katonda ye abeererawo ddala okutuusa obulamu bwe oluva mu nsi muno. Era bw'ova mu nsi omwoyo gwe ate n'abuzaayo mu kifo kye gugwanidde okubeeramu. Y'ensonga lwaki Yesu bwe yajja mu nsi muno yamanya nti yajjirira ggwe nange, era ne yeesaddaaka ku lulwo ne ku lwange, n'awaayo obulamu bwe gw'osobole okuba omulamu, n'awaayo obulamu bwe gw'osobole okulokokamu ebyo ebikusumbuwa era ebikutawaanya. Y'ensonga lwaki atugambye wano nti kale mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Yesu akimanyi nti ensi eno ekooya. Yesu akimanyi nti bingi ebitukooya mu bulamu bw'ensi. Bannange oyinza okubeera mu nsi muno n'olabira ddala ng'olinga alekeddwawo, n'olaba ng'oli wekka, n'otunula wansi ne waggulu ng'olaba tolaba buyambi wonna we buva. Naye Yesu akugamba jjangu gye ndi. Ye waali ng'omuyambi, waali ng'omutaasa, waali era nga muwonya. Yakubeererawo wonna w'oli mukwano gwange. Oba wava mu ggwanga lino n'ogenda mu nsi endala okukola, okunoonya engeri gy'osobola okubaawo, ebintu ng'oli eyo bikutabuddetabudde, ng'olaba bikusobedde, Katonda ng'omulaba ng'akuli ewala, tali wala n'akatono. Ali awo wennyini w'obeera, awo w'osula, awo w'okaabira amaziga. Yesu waakulengerera era akugamba jjangu, kubanga ye muwummuza. Y'asobola okuwummuza ebirowoozo byo n'akuwa emirembe. Bayibuli emwogerako mu Yokaana essula 14 akanyiriri aka 25 n'26 n'27 agamba nti emirembe gy'empa nze si ng'ensi bw'ewa, nze gyange gya njawulo. Emirembe Yesu gy'aleeta gya njawulo mu bulamu bwo. Njogera naawe ng'owulira ensi mu butuufu ekwetoolodde, ng'olaba embeera ekuzinzeeko. Oyinza okuba nga walina omulimu ng'okolera ng'ofuna bulungi ssente zo, ne ssente nga kati omulimu gwaggwaawo, n'onoonya emirimu ne gibula, n'owulira ng'ensi ekutamye, n'olabira ddala nga tewali na buyambi. Oyinza okuba ng'oli mu mbeera nga mu butuufu tokyasobola na kwesasulira nnyumba, eyalyanga obulungi nga tokyasobola kwetuusaako bye wali weetuusaako, ng'olaba ensi ekufuukidde ng'akabokisi. Yesu agamba nti nze wendi, jjangu gwakooye
era gwazitoowereddwa. Mikwano gyange mu nsi muno tulina emikwano, naye emikwano gye tulina gya kiseera nno, kubanga oluusi bw'obeera mu mbeera emikwano gibula, n'onoonya neyakwagalanga nga tumulaba, n'omukubira essimu nga taagala nagikwata. Naye Yesu ye ayimiriddewo agamba nti nze wendi ku lulwo. Mukwano gwange, ensi eno tesoboka awatali Yesu. Ensi eno teyinzika awatali Yesu. Ensonga lwaki Yesu bwe yajja yamanya ekimuleese n'agamba nze nzijiridde muntu. Era Bayibuli emwogerako mu Yokaana essula 15 akanyake 13 ne 14. Katusomeyo okwo tulabe. Yokaana 15 akanyake 13 agamba nti tewali alina kwagala kunene okusinga kuno, omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Yesu ye abeerawo buli kiseera ng'ow'omukwano atayuwa, ng'ow'omukwano atasobola kulekawo muntu mu mbeera ye yonna gy'abeeramu. Era ye w'omuyitira, ye waakuyitabira. Y'ensonga lwaki agamba timuli mikwano gyange, kubanga yawaayo obulamu bwe gw'osobole okubeerawo. Tayagala kulaba mu mazzi gaago g'okaaba. Tayagala kulaba ng'olowooza birowoozo bibi byakwejja mu nsi. Nedda, gwe ng'olabira ddala otuuse nga tokyalina n'akwagala. Yesu yagamba jangu, nze wenda okuyamba. Ye yawangula ensi eno. Ebikuwangula olwaleero ye yabiwangula dda. Mukwano gwange, tokoowa nsi. Yesu wali okuyamba okujja mu mbeera eyo. Oyinza okuba ng'oli awo nga tonnaba na kulokoka, naye ng'owulira okooye, olaba embeera ekuyinze, bye wali osuubidde okutuukako byonna kati lugero. Essanyu lye walina nga lyagenda, emirembe gye walina nga gyakuvaako. Njagala okukakasa olunaku olwaleero nti Yesu olwaleero akuyita. Era bw'owulira eddoboozi lye togaana. Awo wennyini w'oli bw'ogamba nti nzuuno, ye yennyini ajja kutuukako. Nze ndi eno, ndi mu Uganda, naye gy'oli wonna gy'ali. Kobe ng'oli mu Amerika, kobe ng'oli mu London, kobe ng'oli Denmark, kobe ng'oli mu nsonda zonna ennya ez'ensi, Yesu akumanyi, amanyi bw'osula, amanyi bw'osiiba, amanyi bw'olafubana, amanyi nti mu butuufu olemereddwa. Teweekola kizibu. Mukwano gwakuyita, ayagala kukulokola okujja mu mbeera eyo gy'olimu yennyini. Naye ataddewo kakuloozi nti muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Mukwano gwange, Yesu kyakwagaza kiri kimu, kwe kwawukana n'ebyo by'okola ebitasanyusa Katonda. Omwenge tegugasa era tegusobola kuggyawo kizibu, kubanga abamu bw'afuna stress agamba nze kanywa omwenge gwe gugenda okunzijjako stress eno, gwe gugenda okunyamba okumpumuza mu birowoozo. Mukwano gwange, eyo si y'ensonga, era si kyekyokuddamu eri obulamu bwo oba oyongera kubunyika bunyisi. Abalala bw'asoberwa aba ayagala asule busuzi mu bbaala oba asule busuzi bweru. Nedda mukwano gwange, abalala oyinza okuga nti nze n'ennyumba entamye, n'osula busuzi mu mmotoka ng'owulira ensi yonna ekufuukidde kirala. Mukwano gwange, ebyo byonna tebirina kye bisobola kuyamba. Naye omuyambi ali omu, bamuyita Yesu. Yasangula amaziga, yaleeta emirembe omuntu gy'atabadde najjo, n'agikutondamu ne weewuunya. Yaleeta enkolagana wakati wo n'omulabe wo. Yasobola okukyusa ebintu ne weewuunya. Yasobola okukola ekyamagero n'atema ekkubo we litali ne weewuunya n'okwewuunya.
talabika na maaso naye abeera naffe ekiseera kyonna era bayibuli emwogerako nti bwe tunaamukoobolanga anaatuyitabanga. Tokoowa kuyita Yesu, tokoowa kumukaabirira. Oyinza okuba nga gw'olaba nti olina w'otuuse n'otuuka n'ogamba nti nze kati nze n'ebyokusaba mbivuddeko mbikooye. Olw'embeera eno Mukama alabika tampulira, Yesu alabika yanta. Njagala nkukakase nti ddamu ogezese olabe. Beera ng'omusajja Peetero Yesu bwe yasanga ku mazzi ng'akooye okuvuba ekiro kyonna ng'ateganye, n'amugamba kati nga bwe ntuuse ate ddamu osuule emigonjo olabe. Munnange bwe yaddamu okugisuula, bayibuli ega nti yakwasa ebyennyanja, kubanga yagamba nti kale olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo. Naye ku mulundi guno olw'ekigambo kya Katonda, olw'ekigambo kya Yesu kyalimu obuyinza n'amaanyi era kyasobola okukola akabonero ako, nabo ne bongera okumukkiririzaamu. Gwampuliriza ssaawa zino era ndaba nga oli mu mbeera efaanana bw'etyo, ng'ogezezzaako ky'ogezaako ne kigaana, n'owulira nga kati n'amaziga tokyasobola nakukaaba. Munnange Katonda leero akujjukidde. Luno lwe lunaku lwo olw'obulokozi. Bayibuli nga bweyogera mu Zabbuli 10:15, luno lwe lunaku lwo olw'obulokozi. Yesu akujjukidde. Jangu buzisembera busembezi waali, baako akafo k'ofukamiramu mu nnyumba y'omwo, ogambe nti kale ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, kangezese nkola ekyo. Fukamira mu nnyumba yo, funa akafo. Mukwano gwange emikono gyo giteeke waggulu mu bbanga, ojjukire omutonzi wo, ogambe nti nkomyewo gy'oli. Munnange tali wala, kubanga agamba nti mudde gye ndi nange nadda gye muli. Gwe gezesa olabe. Gezaako omugende nti ku mulundi guno gwokka kale nkooye obwenzi. Kirabika bwe bubadde bunsiba mbukooye. Nze kaakano nkooye obukumpanya buno. Kirabika bwe bunjawukanyiza ne Katonda. Omanyi buli lwe tukola obubi, buli lwe twonoona Katonda waffe, atusembera wala era ne tusigala nga tuli ffekka, ne tutawaana mu bulamu bw'ensi eno, ebintu ne bitatutambulira bulungi, kubanga omuyambi waffe tuba tumunyiizizza. Naye bw'onookyawa byakyawa, nga Bayibuli bw'egambye mu Yokaana nti oba mwagala kuba mikwano gyange, kale mukole bye njagala, mukole bye mbalagira. Munnange gezesa olabe. Oba kubadde kuyomba nga kwe kukwawukanyiza ne Katonda wo, ekyo kisalewo ogambe nti nze okuyomba leero nkukomezza, nsazeewo ntambule ne mukwano gwange nkole byayagala, kangezeeko okwekuuma, kansonyiwe ono eyankola obubi, kansonyiyire ddala okuva ku ntobo y'omutima gwange. Munnange ekisa weekiri. Yesu ayimiridde ku luggi lw'omutima gwo, agamba nti kale mujye gye ndi, mmwe abakooye n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuza.